okwanjula n'embaga kukutuusibwako. City Bridals basangibwa ku California Plaza. Sirimba lero bino binjogera byakumoyo toboyo omutima gwange munda ekukubira nze ne kuntujja omukwano lero njagala otegere nti wampamba wotoli siryasenywa nze sebaka nyabo yegwe musajja nsana yegwe mulungi nsana. Ebigambo byayimbiddwa omuzungu Hadas byayimbidde mukyala we akakyala ka petite ye Mildred Travers. Embaga eyo gye tulina wabula nga tulina n'okwanjula ko tujja kubeera nga tugenda ffenna eyibanda igorora nga tulaba omukyala Adrien Koburunga ng'agenda n'omwami we Yiga Robert. Osibye otya mukwano nkwaniriza nnyo ku Delta TV tukole mu programu yaffe eyo Okwanjula n'Embaga. Ebeera buli lwa Sunday sawa zibeera 11 mpaka 1 nga tukutuusako abagole ab'enjawulo n'otunuulira muno gamba ne gundi naye agenze twali tumanyi bane mulekerawo gamba abantu nti byalema sawa yonna naye bajja mukuba embaga okitegedde just obudde bubeera tibunaakutuuka n'olwekyo omukyala ali eyo nga bakwogeredde ewaka nti bannange gundi tafumbirwa tewali amuwasa adibidde ku luggya togwamu ssuubi wamma anytime ze nina bendabye be nali nalowooza kale nange be nali nalowooza nti gundi okireka ye talifumbirwa naye nkubulire nga nabo babawasizza era nga n'emikolo gyabwe tugirazi wano ku TV so naawe yonna gy'oli teweeribala one day one time olunaku olujja kutuuka. Bampita Sharita mazima wanvu era nga tubeera no ku Delta TV tukole programu eno munange omukyala City Bridals agisponsoringa ngera nga ayongera okugamba nti mukwano yavaawo wali eri ku Kamukamu Plaza kati yadda ku California Plaza. Jukira nti City Bridals alina gowns ez'omulembe ddala ne changing dresses ne maid dresses ku California Plaza. Esimu ye kweri gendayo ku City Bridals negamba nti Malakai Ecology gyoba ogenda gweyagala okukola reception y'embaga Malakai Ecology eri kitende sokolera birthday party graduation party nogendayo n'owumulyako hotel oburooms bulungi nnyo ku Malakai Ecology ekitende ate mukwano enviri ne makeup ne gomesses enjawulo n'okutegeka omukolo gwonna bikolebwa ku Sharita's Bridal World. Jukira ntusomesa abaana enviri nga tutandikira ku mitwalo 10. Ffe tuli ku Nkrumah Road Wakoma ekimbe bakiyita Sal Complex. Jangu ewa Sharita akutegekere omukolo gwonna mu lunaku lumu kubanga it's a bridal supermarket. Ladies and gentlemen, jagala okutegeeza tugenda kubeera nga tutandika n'embaga y'omukyala Mildred Travis ng'agenda n'omwami we Hadas. Omwami we muzungu era nga munange omwami ono azaalibwa mu nsi bbiri Netherlands ne Germany naye yaleseyo buli kimu nagamba nti nonzere kanzije e Uganda nfune omukyalo omuddugavu ow'ekirooto kyange. Bambi omukyala gwe yasinkanye ono nga yabadde nga atunyumiza nagamba banaye Sharita mbabulireko okufuna omuzungu si kyangu omanyi nti nze mbadde nninze emyaka 10 bannange nga sinafuna musajja ne banjogerera ne bangamba kiri naye bannange olaba bwe nagenze n'omuzungu bannange omuzungu ayagala Mildred omuzungu obwedda amusitula obwedda amuyimbira omanyi n'erinnya lyamuyita Pearl of Africa linnya lya Uganda yonna ye yali wadde muntu omu kiba kitegeeza wanjawulo gyali babiri bano bakoze obufumbo bwa kooti era nga munange bw'obeera yagala okumanya ku bufumbo bwa kooti bw'obeera nga oyagala ogenda mu bufumbo bwe kirungi ekibulimu nti buli omu asigala mu ddiini ye. Ekirala babukolera ku district bw'obeera oli mu Kampala ogenda ku Amamu House bw'obeera nga ng'oli mu district ez'enjawulo obeera olina ogenda ku office za district era chief magistrate n'akola ki n'abagatta naye nga bateekawo notisi nti ng'ebula ennaku 21 babagatte bateekawo notisi awo ku district ne bagamba gundi ne gundi bagenda kwewasayo wabeerawo akigaana olwono ne mulyoka ne mudda mu kooti lwaki ogaana nfumbiro lwaki ogaana biki naye nga munnange bano si bwe kyabadde mukolo gwawe gwabadde mulungi nnyo omukyala yakwegamba yanyumye ku reception omugole omwami n'atulaga nti ekirooto kye ekyokufuna omukyala omuddugavu anti baali bamugamba nti abakyala abaddugavu bali so strong nakuba dance oli yennyini eyalagirwa n'olwekyo byonna nekambi kutuuseeko tova ku Delta TV tukole oneyo program Okwanjula n'Embaga nga tuni bannaffe aba City Bridals wali eri ku California Plaza. Pulira omutima gungamba wafunya kusotinga pulira omukwana gungamba walabya kumisinga nsaba masoko ntunula
maliza olema okugakomya otunula mbulako newe mpita ngompana kaseminti kewakozesa sikulimba kankuma mutekisi olinga duraiva ngegenda sirima mpulira mutufai munzikize kutekwe light nkusaba ontekeko baji ngilagaye kwesiriyati ontekeko remote nga bonyiga lafu nkuwa nyingi sititimbira baluni zennaline kweka lafu nojikwekula bwewakwekula lafu nojikwekula zennaline kweka lafu nojikwekula bwewakwekula lafu nojikwekula kusaba netolola abulwe bampita sibakosengengo munene babudiwaya lavu yobasalibwa kamasanyalaze nkebera mu mita zali kunyosana katonda. I'm James, the registrar of marriage on behalf of government. Welcome. Thank you. Today, I'm welcoming couple with the witnesses and the well-wishers. I see others up. Welcome. Before me, I see Nambuusi. Welcome. Now, before I start the real celebration, let me make these remarks. The laws of Uganda requires us to establish the following: that are the two parties of the age of 18 and above. Is there anybody of you who is below 18 years? You are all above 18 years. I think so. So you are mature. There you have qualified it. Again, the laws of Uganda require us to find out, are the two people of opposite sex, are a man and a wife, or man and man or wife? You are man and a wife. Yes. There you have also qualified. Others and Nambuusi. Yes, sir. Do you understand that you have come here for the purpose of becoming a man and a wife? Yes. Or you have other reasons why you are here? No. You have come here for the purpose of becoming a man and a wife. Yes. Is it okay? Now, if it is okay, I go further to tell you that when you come here, taking each other as a man and a wife in my presence and in the presence of the two witnesses, and by subsequent attestation of signing your names, because you are going to sign your names on the marriage certificate. By doing those three, you come in my office as man and a wife who want to be legally officiated. So, by doing that, there is no reason why I don't officiate you as a wife and husband. And on this note, I wish to sound that you have become legally married couple as a man and a wife. The well wishers are free to clap for you. I call upon all persons here present to witness that. Nze interpreter. Mwenna abali wano ye omugole omukyala ayagala muwulirize ebigambo byonna. Ebigambo byonna byayogera birina kuba mu matu gammwe, so be attentive. Genda maaso. To witness that I, Mildred Trevor Nambuusi, do take up you of others to be my lawful husband. Thank you so much. I call upon all friends here, persons here, present to witness that I, OKWANJULA, Yes. do take
up you, Mildred, Trevor, Nambuusi, to be my lawful wife. I wanna give you some time. My sweet Timotema, yeah. Baby, come closer, yeah. Oh, yeah, single sick, yeah. Baby, I wanna give you some time. My sweet Timotema, yeah. Baby, come closer, yeah. Are you a lover? Are you a lover, lover, lover? You give, Libazani Muri. Give me love, give me love, give me love. Give me more and more, give me more and more. Yeah, follow you, follow you, follow you. I will be your protector. I'll be always by your side. Kufa John Collins, Bande roadside. We thank you for our Mildred, our sister, and our brother. Today they have joined together in sorrow, in pain. Father, give them courage to help each other. Give them love. Keep them together because we know that with you everything is possible. In Jesus' name I pray. Amen. My sweet Timotema, yeah. Baby, come closer, yeah. Oh, yeah, single sick. Baby, I wanna give you some time. My sweet Timotema, yeah. Baby, come closer, yeah. I swear to God, I never found this kind of love. You're my baby, you're my telephone. Nashaka panado, yeah. Kubagu no mukwano munji, baby. Give me love, give me love. Give me more and more, give me more and more. Follow you, follow you. I will be your protector. Ngora ho. Ikaje vyose nekya. Nimekuchagua wewe. This is love, ooh yeah, love. Yeah. Feel like I'm losing you. You should know I forever wanna be with you. Oh yeah, single sick. Oh no, yeah. Baby, I wanna give you some time. My sweet Timotema, yeah. Baby, come closer, yeah. Oh yeah, single sick. Oh yeah. Mukane bali kuperanga mu Club Delta TV tukole programu ya fene y'okwanjula n'embaga era nga tuli waneno ku Malakai Eco Lodge wetugenda kuperanga tulabate wedding reception y'abagole baffe obulanga nyingiro kugamba nti City Bridals yateekamu sente era nga omukyalo oyo ali ku California Plaza nenyongero kugamba mukane Sharita's Bridal World ate nayo jeri nnyo nga tukola ku bagole ate era nga tulina negome sitogeka omukolo gwonna mu lunaku lumu wabula njagala onzikirize nkwanjulire ladies and gentlemen Mr and Mrs. Hadas.
Akawulidako. Banange, congratulations. Thank you so much. You guys are so smart. I can't stop looking at you. Thank you so much. And you're elegant. Yeah. This is so nice. This is so beautiful. That she's a portable. Portable means carryable. Hey. How are you today, sir? I'm very fine. Yeah. Yes. People say Uganda is the pearl of Africa. Yeah, yes. She is The pearl of Africa. Pearl of Africa. Yes. She is so beautiful, handsome. Mwanangwe, omanya abantu bawulire bagamba wakikola otya? Owaye nakikuba nange Yesu. Amina. Yesu yansasira. Hey. Nampa kyensinga okwagala. Kiki kye wali osinga okwagala? Nani nsinga kwagala musajja nga nfaako, nga mpuliriza nsobola okuteesa, nga njagala ebiriyo ebitali byakwebatisa. Nga bino. Ebyo twogera byabiwulira. Abiwulira abimanyi. Wali olina ekyoto ky'okufumbira omusajja omuzungu oba kino kyeyongeramu bweyongezi? Kyeyongeramu bweyongezi olw'ensonga nti munnaye kasita ogwa ekigo ekimu n'ogwa n'ekyokubiri ng'obivaako. Wali wabivaako? Nali nabivaako. Obadde tutte ebbanga ki ng'obivuddeko? Emyaka 10. Kiki? Ng'obeerawo otya? Nga mbeerawo nga singo. Kiki ky'osinza oyiga mu bwa singo? Abakazi baba bayiga abali singo. Buluma. Bwa singo buluma, obwa singo tebubeerekamu. Mpewo y'ekiro, toyina gw'oyogera naye. Si byangu. Si byangu oli naawe za my husband has called. Si byangu. Yeah, I know. Yeah. I know. Sir, what do you want to tell her today? That I still love her. I know her now for a year, and she is. It's a bit strange, of course. No, she's crying. But she's crying. Look at her. No way. Tell her, baby, don't cry. Yes, I still love her very much. Yeah. Yes. Please stop her from crying. Tell her. No. What are you doing, baby? Sanyu. I know. Mukwano. Mukama yebale chikolera. What have you learned from her that has made you decide to marry her? I learned how to make soap. Liquid soap. I learned how to make earrings. I learned how to paint. Yes. She's an artist. Yes. Every time. So, look at this. Look at this painter. Look at this. So many talents. So many talents. Yes. And I love the way you support her. Hey. Yes. Yes, of course. Yeah. What do you want to tell her today? That I will make her very happy. Yeah. Very happy. Yes. A lot of people here in Uganda are disappointing because they're cheating and other stuff. Yes. I will not do this. Every woman here in Uganda is a man to you. No. This one is the only woman. Yes. There is the only woman. What song do you want to dedicate to her today? The song that speaks. Which song? Any song. I was singing this morning. I was singing this morning a song. You can say, ladies and gentlemen. Hey. Ladies and gentlemen, I want to sing for my wife. Yeah, but just a little song. Yeah? Yes. It's a Christian song. Okay. Yeah? Okay. Yeah. I sang this morning for her. And it is like this. I put you in front. Yes. In front of my melody. You are all that matters. Yeah. You are all that matters. Baby, can you sing a song for us? I will make some movements, okay? Wagala nnyo omwana ono kwenfiira namudirira mumuleke obulamu bwange kwe butambulira mutima gwange kwe gukubira birowoozo byange biri mwoyo tewali n'omu ali mu nkyaya kubanga nalonda nze ne mmala kamugenda kulakajanja abeeyisizaako tabafaako ninanze nelwenugera ebingi bitya kwono kwenfiira wataba nze sirya sinywa lindako nadda namukuumire kutuuse ku mpeta
naye mwana gwe mpulira nga mbanyumiddwa. I'm enjoying you people. I love the way you people love each other. Yes. Who loves each other more? Me. Are you sure? No way. No way. The one who says me? Because I have to give everything up. Yeah. What did you give up for her? What did you give up for her? My homeland, Yeah. the Netherlands, Yes. I give up. Yeah. Even my sons, my grandchildren, I don't know when I can see them again. Yes. Yes. But I gave everything up for this pearl here, Yeah. the pearl of Uganda. Eh? Yes. Muzungu ngakwebaza sebo. Munaye nange nalabiraawo omwami nagenda okumutegeera si bbanga ggwanvu nnyo yansanga ku mirimu gyaffe tulina edduuka lyaffe wano kati yali aleese ebintu by'okubitunda mukyala wange yatunda yasooka nemutunuulira nga sibitegeera kaakati bw'amala ebbanga awo n'agamba nja kudda ne balekawo ebintu byabwe bye batunda bakola sabbuuni bakola bintu bingi so netugenda naye kati bwaggwawo ennaku nga 7 nayita ku dduuka era n'agamba omukyala wange nina ensonga gye njagala okubuulira omwami wo mukyala wange n'amugamba kiki n'amugamba njagala abeere best man I just wish you all the best because I've now called him a Ugandan. I always say nze na sali muwadde naye namugambye oli muna Uganda nesimanyi oba muyinza okunyamba nti bakuwadde olwakafe Simanyi Uganda. Eryo alyagala nnyo. Okyalaba okwanjula n'embaga nga kukutuusibwako City Bridals basangibwa ku California Plaza.